Yesu ketugenda maso reality cinema atene tutandika butandisi ndatenga bulijjo era nga banafa ba Fredex Motion Pictures okutuusa ku reality cinema nga begasa na ba Fredex Motion Pictures bebakutuusizaako entandikwa tandika butandisi era nga Ndali Young Farida akomyewo mu sinema ekyali ntandikwa tosoma mwana muwalako Businje Gloria tukyali kunyanjula firimu egenda maaso era nga tandika butandisi Ndagire Remy tugenda mulabako na Nyonjo Topista ne Mwalinyo tugenda maaso twaga tulaba okuba tulabe ekkubo lya Masenate Nalukwago Mary ekyali ntandikwa firimu egenda maaso Ambassador Sari Mwesigwa namwebe Aisha bonna bali mwene etandika era nga tuwajjira Yesu Everest ekyali ntandikwa firimu egenda maaso Matovu Ashraf nga ne tujja mulaba mwene etandika tulaba Mase Nakagwa Winnie bonna bali mu ntandikwa tugenda maaso naba Wanuka Immaculate nga ne tugenda mulabako mwene etandika tutandika butandisi egenda maaso okweyagaliza omukwano twaga tulaba olugendo lwa Mase ekkubo ko Businje Gloria ye script writer era nga Lukabe Frederick editor firimu eno egenda maaso tutandika butandisi ndatenga bulijjo Ndali Young Farida na Nyonjo Topista yakoze ku locations ekyali ntandikwa Lukabe Frederick Najabeera DOP tutandika butandisi na Nyonjo Topista welfare ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola natenga bulijjo batugamba Nalukwago Mary Najabeera ku transport tukyali kunyanjula yayo songa Lukabe Frederick ye sound designer ekyali ntandikwa Lukabe Frederick ne Ndali Young Farida beba producer ba filimu eno tutandika butandisi mwena abagiriko Emmy official ba VJ Emmy official YouTube channel yo okutuusa kabena Uganda byoke byenjawulo tubatumiddeko buli omu yasinzira okubanga alaba Ndali Young Farida ye director okuntiko tukomawa tufundikira omwana ono okujja okulaba ku jjajja yalinga yeebakiriza omwana agenda okujja okwata ku jjajjaawe ngalowooza ali mutulo naye jjajja yeebase bulungi kati yalowooza jjajja yeebase kubanga jjajja yateranga okwala akakeeka neebakakaawo jjajja ogenda omukwatako naye omuntu eyeebaka nga tazuukuka ogenda okwetegereza jjajja alabika embeera yakanda kulaja na jjajja mukazi wattu nga jjajja amugamba zuukuka nga jjajja nedda yakuba omulanga kakazi katukalajana wabeewo omuntu yenna ayamba jjukira abeeranga ne jjajjaawe mu nnyumba mwe baagumiranga ennaku yaabwe ne balya obutula ne balya doodo kaakati musajja mukulu alina waali ye Eriki njagala weetegereze tutandika butandisi egenda maaso Ambassador Mwesigwa ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kaakati wuno akwate kubajja jjukira omwana ono yalaajanira nnyo kitaawe n'amugajja atwale jjajja mu ddwaliro pati agenda otuuka kiki ate yamugajja atwale jjajja mu ddwaliro yesimu gye yasemba okuba omukazi yali amaze okufa ono jjukira naye yajja adaalimba jjukira alina omukazi kakati ebintu ebimu tabipapira bikola yajja adaalimba kumba obulamu bwa jjajja bwali bumaze okugenda ate nga jjajja ono yali amuyambyeko okukuza omwana ono jjukira ebiseera ebisinga munanga abasajja abafumbo oluusi abaana bwe bayinza obutabaleeta mu maka gaabwe lwaki kubanga watera okubeerawo okutabuka wakati w'abaana ne mama waabwe omuto munange nga wajja wayita akaseera oluvannyuma lwa jjajja okuba nti yali amaze okufa teyalina kyakkola okujjako okukwata omwana ono n'amuleeta mu maka ge njagala weetegereze n'amugamba nti tofaayo nayogedde ne maama woono era agenda kulabika nti buli kimu kiri bulungi ng'amusuubiza emirembe amusuubiza okulabika nti munanga bamusanyufu n'amugamba era ebyo byokaabakaaba mbu simanyi ennaku woowe yaaye simanyi zinsanze ebyo biveeko owulidde
Namugamba njagala obe ng'ogenda maaso n'okulekani weeyagala. Olengera wano tewali buzibu bwonna. Yamugamba tewali buzibu. Amaka yali yagazimba ku lusozi olengera emitala. Namugamba njagala obulamu bubwe nga butambula. Toddamu kweraliikirira mwana wange nze nkuzaala era ne wano wozze waliwo maama wo omulala. Ekyatandika butandisi. Tulaba pati 2. Wetegereze. Kale kasanyuka nnyo. Omanyi oyinza okuba kale omanyi waga buli kibi kiina ekirungi ekijjirako. Ebintu bino tebitera kutambula byombi. Esole tebitera kweta bitambula byombi. Ekirungi n'ekibi. Namugamba njagala okule mwana wange ng'olina empisa. Njagala okule mwana wange ng'oli mukazi muwuliza. Ate munange era wabaawo obuzibu togaana kwogera nange. Taata yamugamba nti gwe togaana kwogera nange wabaawo ekikusumbuwa ombuulira. Namugamba kale tukusanyukidde nnyo era weebale kuba nti ozze kamala okwogera ne maama wo. Obulamu yalaba nga bugenda kukyuka kubanga naye kati aliko we bayita ewaabwe. Bulijjo munange ali wa jjajjaawe nga ne kitaawe gy'abeera teyeekakasaayo. Olwaleero ebintu birabika okuba ne birabika bikyuseemu obulamu bugenda kutambula bulala. Kaka tukwateko ne tujja tuddako eno ge maka aga maama wa Maaka. Emisomo gibadde gindeega. Kakati ono yali mukwano gwa Maaka. Be bamu ku be twasembeyo okulaba ku birthday ya Maaka. Maaka ng'akyali muto. Kale bambi abadde azzaala be oba mukwano gwe akyaliyo. Naye amawulire gasanze mukwano gwe naye yagenda wa sengaawe. Kakati sengaawe yali abeera Bulaaya era eyo gyakulidde gyasomedde. Namugamba ne bali eyo embeera bagitwala nga we bagisanze. Tugenda maaso ye Everest tulagira Yesu. Original names Everest tulagira Yesu. Kale munange ekimulese musajja wattu naye abadde agenda maaso n'emisomo gye. Naye we yagenda n'agaaka ngende embuze babeeranga mu kyalo. Baalinga babeera mu kyalo. Kati bano mu kyalo baavaayo abantu basenguka. Oli naga tugendeko e Kampala tubeereko e Kampala. Kakati abasinga ate Kampala bagikowa badda mu byalo. Ate waliwo abagiyingira obuyingisi. Kwegamba ebintu by'ensi eno togamba muntu nti oba oli musiru. Kuba kakati ate gwe kyoyagala wabaawo akikooye. Kakati ekyalo wabaawo abakidduka ate wabaawo abakiyingira. Togaani guni musiru nadda mu kyalo. Togamba musiru muguni musiru anonye kye Kampala. Buli omu aina waawulira nga alina kyayagala. Kale bano baali mu kyalo era nga Maaka akyali muto. Ono yali omu ku bakwano be. Ne munange Maaka ali Bulaaya. Kale no tumulinda bulinzi kuba akyagenda maaso n'emisomo gye. Kakati nga tujja tudde eri omukwano. Kiki? Naye munange weebale kunjagala. Omwami agenda maaso atandika. Omanyi engeri gy'alina erinnyo lina alitegula buteguzi eringa mmoloka ya bikondo. Nyeyongedde okwagala mukyala. Omanyi omuntu nga nakola akalippo asooka kulabika nti akukuwaana. Namugamba nti munnange ebbanga lyonna lye tuyise mukwano singa mba nina we nkuyisizza obubi tekigaana kuŋŋamba. Nyinza okuba nina we nkuyisizza obubi. Namugamba naye n'omwana ono naye yazze munnange. Nakola ki munaye mwana wo? Olwale tutandike kutuga mwana wo. Bali mulavu. Nalyango Farida Ambassador Mwesigwa. Munnange ebyo byebyo omwana tujja mulabirira. Mwana abeere wali nakola ki mwana wo munnange? Mwana wo ate munaye tunamugaana mwana wo. Nze ndiwo kulabirira siriwaze muli omutima guyomba. Omanyi omukazi ayinza okuseka kungulu wano naye nga munda ali mu kuyomba. Kati ng'amugamba munnange neera twetaaga otufuneyo kasente. Munnange okimanyi kati sente nze olugoye lumu nyambala lwa mitwalo 3 ate tulina okushopinga. Funeyo ku sente wuuyo waleese n'omwana omulala naye
oba oli awo naye anaafuna ku bugoye mwana we alabika byotuweyo ataanaagage tulabe kuba kati era olina okukola ennyo mwami kukola nja kukola kuba abasaasaanya bwe muli tugenda mu maaso kaakati munnange nga wajja wayita akabanga taata omwana ono engeri gy'ataamala naye budde bungi ate omukisa gwe yafuna ogw'okulayika nti abeerako naye yawulirira ddala essanyu era tumulengera atudde n'abaana be kakati ono ye mwana omukulu ow'ewaka wano ow'obuwala era nga yazaalibwa omukyala ali mu maka kati bayongeddeko ne Mase ono nno omuzaali bweru agenda maaso n'okulaga baana bange mbaagala kumbe ne Kamase nayo kalaga kaagala nnyo taata waako n'amugaa mwana wange olabika bulungi nnyo kale buli kaseera ko kaasalawo kasiba enviiri zimwezi waliwo enviiri ezitakyuka nga banaazaamu naaze baabano n'amugaa munange ekyo oba kyoyagala nze mwana wange njagala nkwe buli kyoyagala kyonna ye taata ayagalawo omwana we buli kyayagala kyonna n'agamba era nabeeranga eyo nono neeraliikirira neŋŋamba omwana wange nkoze ntya neŋŋamba siina kyakukola kujja jjaawo kati nga kino kigamba ni taata waki tututambuzaamu baagala gendako autu kati bagamba kitaabwe abatambuzeemu kati kumba onutamanyi bya outing mbawulira nga baswala ono tamanyi bya outing wawula badage buziyo walakadage kati mpulira mugamba out bye biki kati munange tuba tuli awo oli gye yali ewajjajjaawe tebaalina out baalinanga doodo musepiki na butula naye ebya outing tebaabimanya kati waliwo eyajja bamwe kakati nombu yali mukwano gwa Mase nomuga tufayo jangu Mase yalina emikwano wadde babeeranga eri ewajjajja ne yalina emikwano kati nga batuma ono omuwala omukulu agenda aleetere munno omugenyi akatunda namugaani genda oleeta akatunda tugenda maaso bannange ebintu bigenda bitya kono nti ebintu si bibi namugaa muli bamukwano obwenkanidde awo namugaa nateranga okuyitawo ku geeti yaabwe era ne tuba tunyumizangamu awo kati ono kwe kumulagirira wajje babeera kubanga omuzadde oba olina okumanya abaana bo baani be bazannya nabo babeera bawangala nabaani baani be baddeeringa nabo namugaa munange ensi eno yakwegendereza mwana wange saagala oleete muzannyo mu duniya sindiyo mchezo owulidde munange efirimu egenda maaso njagala weetegereze kati nga munange empise mu bintu bingi saagala baana bange bizu byonna byempiseemu nammwe mubenga mubiyitamu kati nga mugaba nange ensi ekuba kibooko baana bange ensi tekulinda galamira ng'eneekuba ekukuba oyimiridde ekukuba buli wamu kakati ng'agamba kirabika okubaako mu mbeera ey'okutawaana kitundu kuffe naye kati saagala omanyi abawala oluusi mukwatagana ebigurupu mutandika mubenga mwegendereza kuba abawala abamu munange oli agamba mukwano gwo kataagala bintu bya bigurupu ye taata mulimu abawala abalina ebigurupu jukira mu buli kigurupu buli muntu aba n'omuzoogu gwe efirimu egenda maaso buli muntu aba n'omuzoogu gwe saagala munange ogende maaso mubenga mulina emize egyammwe ate gye saagala oleete wano munange nedda tewali buzibu ffe tuli just bamukwana era tuli babiri ffe kaweti taagala bebenga beeyongerako ebigurupu ebirala mubaamu abawala omusangako omuntu asegereti n'ogaba ddaage kakati ayita Sharoni yagenza okuleetera omugenyi ekyokunywa naye tavaayo ono atagenda genda osooka olabe bambi mukwano gwe ate anaagenda talina kyalidde omugenyi tuba tulina omuwa ekyokunywa si kirungi omugenyi okukyala ewaka n'agenda n'addirayo awo nga talina kwe gakyalidde kuba munanga abagenyi bafuuka abageyi kaka taata yamubuuza gwe mukwano gwa Mase nnyo
omwana ono omulabamu n'obuzibu nti talina buzibu kati ng'amugamba nti ogenze n'ŋŋamba gwe mukwano gwe gw'omanya ebizibu byonna ki ne ŋŋamba nti oba ono mwalina ebizibu byakugamba munnange nga wajja wayita akaseera kati akaseera akaayita kaali kakaseera ka Maaka kukomawo Mark returns Maaka akomawo oluvannyuma lw'ebbanga eddene eryo lyonna lyonna era tuba tuli awo zino ennyonyi zimuva Bulaaya tukwate ekkubo tulengera tuva ku kisaawe omwana akutte ekkubo akomyewo twagala okuba tumanya muva Bulaaya efirimu ekyatandika njagala weetegereze tutandika butandise nate nga bulijjo nagamba okuva Women's Productions era tugenda okwetegereza bannaffe baatuukira weewano bano nga banyiga eŋŋombe bakuba eŋŋombe ha maama yabuukayo n'essanyu eringi kitabanice kikino kimaaka maama sooka nkulabe bandaki kirina tijji bannange mwana wange mune maama nange ensanyuse bajja taata wuuno essanyu libatta omwana waabwe omwana kasitoofu n'omwana najja banga alinnya ku nnyonyi ezo bannange n'ennyonyi nayo ntambula kale ya bulijjo naye munnange si ya bulijjo buli wamu naye nga ntambula ya bulijjo kyokka si ya bulijjo buli maka okitegedde taata yasanyuka nnyo maama n'asanyuka kale nno mukwano gwe yamunonye era omwana amusiizi baali balinga kale ono era yalinga mutono nga bakyali bato naye Bulaaya eriisa omwana emmere funduukululu yenna awunya amafuta ga nnyonyi owulira akawowo akamuvaamu ennyonyi erina akawowo kekwambaza olugiyingira oti kyawukanira ddala naawe atudde mu baasi omuli atuuyana eri tebibaayo nnyonyi ndala kale nno baasanyuka nnyo maama nga maama munnange mwanange ensanyuse nnyo bali kudda kuka omulengera kaakati n'omwana yamulaba ng'asaala n'amugamba nti munnange ensi eno toyinza kumalako nga tosaala oteekeddwa okwekuumira ku sunna ez'omubaka edduwa Mungu n'alyoka akwisa mu bizibu ebyenkanidde essanyu libatta boogerera waggulu anti ekyalo kirina okumanya eyazaala muva Bulaaya akomyewo nga bamwaniriza mu nnyumba ye Maaka kati bamubuuza sengawe embeera jjukira sengawe yamutwala n'agamba senga ali bulungi nnyo senga alabika bulungi yanyirira nnyo senga munyirivu era olengera ettama litiriri omwana abadde n'empisa ze zimubeezezza ebweru eyo nayo tewabeereka naddala nga bakusuza busuza kimu kiba kiwedde n'amugamba munnaye kasita weekuumira mu mpisa oba omaze bubi ate lwakidali kubanga mbadde nkusuubira okujja ne mukamwana magulu kaakati taata yagamba nno munnange ebbanga ly'omazeeyo tolina kyolina nedda taata nagaana sisobola kuzza misango mu bazungu abadde mu bazungu naye yagaana okwesembereza abakazi abeeru ayagala baana baawano balindiginansi era ayagala abe nga waliwo abantu bebe yakula nabo ayagala at least weetegereze firimu egenda maaso omanye okubanga oli avudde Bulaaya babeera ebiwala ebyesiga ebizigo ne binoga ye yagaana edda njagala mwana waffe waawano kaliba bbala ku bbala muddugavu ku muddugavu mulugwala ku mulugwala naye kaakati lwaki togenda maaso kale era tujja banoonya abaana abawala tujja banoonya taata ayagala muwala wafumbire omuwala ategerekeka kaakati ono ye jjukira agamba yalina mukwano gwe gwayagala osooka okulaba nga tanalowooza ku byabakyala byonna taata nga byali mu kwogera n'agamba nabeeranga ne mukwano gwange oyo era yampanga nnyo essanyu twalinga tuli ffenna kati ladies and gentlemen firimu yakatandika okimanyi maama wa Masse twakoma okulaba ng'awambibwa abaamuwamba baamuta naye ate tumulaba akomyewo emyaka tegirimu 2 emyaka tegirimu 2 isibu firimu egenda maaso
Nanyonjo top history gino names kati yajja ayita akomyewo ewaka okuva lwe yawambibwa myaka 2 firimu yino akomyewo naye ng'alinga atatolose buwambe nga ne gy'abadde alabika adde kwe gajyali naye akomyewo ewaka emyaka 2 abaddewa ekyo ekibuzo togaano kisaawo wabula ogenda otuuka ewaka talina kyalaba ennyumba baagisiba eriko kufulu amazzi amakulu omanyi waliwo amazzi kizibu ogamba nti amazzi gaagaze naye waliwo amazzi langi gye galeeta n'omanya nti gano gaagaze nti abaawano babadde baludde okubaawo nga bw'ogamba nti amazzi geerembeka ne gabeera awo wamaze ebbanga tewali muntu atambuza amaaso ayitaayita bw'atunula erudda n'ajjukira bwe baamuwambira bamusituliraawo ebizibu ebyamugwako awe baamutwalira wuno efirimu egenda maaso njagala weetegereze kakati yasooka n'ajjamu ensawo n'agiteeka wali njagala weetegereze efirimu egenda maaso kyava akwata mu nsawo ng'ajjayo essimu akwata mu nsawo ajjayo essimu munnange akuba essimu ewaka talina gwasanzeewo essimu agikubawa ulira kati munnange ng'ategeeza gy'ava nti munentuuse bulungi naye ab'ewaka talina gwe yalabye maama we yali mulimi ate yalwanga nnyo mu nnimiro alowooza oba ali mu nnimiro naye nga ye okutuuka atuuse bulungi bannange munnange okutuuka obulungi kirala naye era omuntu ng'okomyewo waka obeera anxious like omuntu ng'oyagala kumanya buli kimu ekintu kiraga kikadde g'omanya esaaniiko okufuuka essanja esaaniiko ne lifuuka essanja firimu egenda maaso nagambye evudde mu bannaffe aba Reality Cinema Uganda Limited era nga bano bakutuusako sinema nnyingi ate nga naawe ayagala obeegattako we bali ngenda kuba nkuwa ennamba yaabwe kakati yajjewa maama muzeeyi ono yasooka omukulisa era okumulererako omwana n'omuyambako ng'amaze okuzaala mmase kati emyaka 2 egiyise bannange n'omuga weerabidde omukyala gwe baali bayita nalumansi wali omukadde anzaala saasimu omukadde bukyanga afa lwaddi bane nga batuga saala wafa era ne bagamba mbu wafa n'omulambo gwo ne gubula ne tugamba omuntu nedda nze sifanga bulijjo mbaayo nze wendi munnange sifanga naye ebyamutukako byali biwanvu namuga ntudde ewaka noonya ntunuuza bwe nti amaaso maama simulaba ogambe wa mukadde munnange tonzijukiza nalumansi nga yafa bubi yafiira mu lusuku kakeeka tokyogera maama wange nti mufu tokyogera maama tokyogera woowe yagakaaba munange guma maama we yafa bwatyo olimba agenda okulira olubuto lumusalirira enjoka zimukubira kumukumu okufa kwa maama waate kati nga ncuku ennene eyo si gye bayita balaayi
erabika ye balayi munange twalowooza naye wafa maama we ennaku yamuluma nnyo erabika era ye yamutta teyafa bulwadde gwe wadde okimanyi nti n'ennaku bulwadde omuntu asobola okufa ennaku n'akutuka n'agwa wali omuntu ne bagamba wuuyo yafudde stress naye nga ennaku yemususseeko yagamba bannange na Mukama Katonda kati bamugamba nti oluvannyuma lwa maama we okufa muwala we Mbuye yali akyaliyo era kitaawe yamutwala kaakati tukwate kubo tudde erudda nagambye ne Everest twagira Yesu namugamba nkubuulire kaakati ono sebanyumya ku byebulaaya omanyi eri baba muzira kati yamanyira ebijaketi kati ng'amugamba nti munnange ebintu byeri byanjawulo kati ng'amugamba ne lwaki tewagenda maaso noloza ku kyokuwasa abazungu abaana nga baagala okuwasa abazungu kati gwe n'ofuna chance eyeriranye omuzungu n'otamuwasa namugamba ffe Uganda etukubya buvunaanyizibwa Uganda ekukubanga mubbi wa kigaali Uganda webeetandika okuba erina omuggo omunene guti n'atalina kyagikoze mu kuba eno Uganda ekuba omuntu oyo namugamba byonna bitadde ebbali namugamba nti omuwala gwe ndowoozaako kati saagala kuwasa bazungu kubanga omwana oyo wadde twali bato naye tulina kye namusuubiza balinga abatta omukago awulira gw'ayagala okunoonya omutima gwe gukomyewo gwe gubanja era abadde talowooza nnyo ku byakuwasa mukazi ki okuggyako ayagala alabe kuba kaali kawala kalungi omanyi omuntu wabeera obulungi mu buto ne mu bukulu ayinza okulungiwa okuggyako mpozi ng'agenzeeyo mu kyalo n'awoomerwa embeera emboona ayinza okukkirira essakala n'awoomerwa emboona amannyo ne gagerekera n'atandika okutunula ng'akasapattu nomwotagalira namuganda y'omuwala oyo ndi mweraliikirivu gwana gwe ku bulungi bwe oli abeera mukwano gwo nga tomanyi mukazi gw'ayinaka akabalagavu efirimu egenda maaso amunyumiza obulungi obwali ku muwala oli omuwala yali mulungi nnyo mugomba naye kati we tulina okutandikira okunoonya omuwala oyo kati wenoonya omuwala tuteekeddwa okumulaba saagala tudde mu muzannyo twetaaga tube nga tulaba omuwala oyo njagala weetegereze kati ng'amugamba ekifaananyi kye nasembeyo okuba nakyo kyekyo simanyi oba ekifaananyi kino kisobola otulaga keekano keeko ekyo kyekifaananyi kye beekubya ne maaka n'omuwala naye abantu bakola ne bakyuka mu ndabika yafa jjajja waako ye yafa tumwambi bajjajja waako yafa twawulira yafa twawulira jjajjaako yafa naye neefaayi naye yali mu kigo eweezinga emigozo bano sengukiro gye kali naye kaakati ku kyalo kaavaako naye bagamba obaka waliwo yakatwala kali kitaawe kati tulina okutandika okunoonya kati bagenda kunoonyezaawa weetegereza omuwala yatta naye omukago mbu mulimu abantu abaagala n'ennyo omukwano nga gubasaza mukabu era n'alyoka akola ki atta omukago n'omuwala era mu nsawo mwe nasoose okuteekamu mu kifaananyi n'agamba ekifaananyi kino buli lugendo kibadde kibeerawo buli gyendaga yonna ekifaananyi mbadde nga ntambula nakyo kati olugendo lwatandika kati bakwateko obakomawo ku kyalo batandika okukola okunoonyereza kwonna bajja batambula wano wali tugenda maaso ne firimu njagala weetegereze kakati baatuuka tunuulira baatuuka egenda maaso kakati banoonya n'agamba namukadde nalumansi waliwo omuwala eyali abeerawo omuto tutuuse waka nga baba tebaliiwo omwana baali bamuyita Mase gamba kazzukuluke bambi kazzukuluke n'agamba oyo omwana kasita jjajja wa Mase yafa kitaawe n'amutwala yamutwala kati abeera naye
naye mumanyiyo wajje balaga naye simanyiyo munange ffe twawulira bagenda simanyi eyo kumpi ekibuga eyo Luyeru naye munange mujja kutandikira eyo ekibuga kinene amawulire agakyaliwo agaliwo nti kitaawe yamutwala era amawulire agasanyusa omwana gyali mulamu era yali bulungi naye kaakati omuwala avaawa ne maama naye anoonya muwala we kuba bamugambe nnyina yafa wabula yakomyewo yonna gye yabadde ennaku zino asiba ennyamuga waliwo omwami gwenno kati munnanga agenda anoonyereza naaga anoonya omwami gwe bayita Eric Kyeyune omumanyiiko mupya kuno munnange nze kuno ndi mupya Eric Kyeyune simumanyi maama anoonya omwana we myaka 2 oba abadde amira empeke ze bayita anti-aging omanyi abantu b'ennaku zino bamira empeke ezibagobako enkanyanya oli amira anti-aging n'abeera awo n'alookingira myaka 3 kumba ayingira 6 n'omusobyo naye ng'ayina waalemedde enkanyanya azirwanyisanga omuyekera wa Sematalo tugenda maaso kakati omwami Eric Kyeyune ye ambassador Mwesi original names kati ali wano jukira ali musajja naye wa machati nnyo wabula ekikyala kiri yalinga akyagala nnyo era ne yatuuka kizaalamu mwana bali yali akyagala nnyo naye nga yalina amaka okuva ekikyala ekyo ubakiwamba n'asalawo ne yeesonyiwa naye nga tujjukira bulungi ani yawawooda bakiwambe kati omukyala ono yanoonyanga buli wonna okubuulirizaako wabuuliriza kati atambula kumbe bannange ogenda okwetegereza omukyala wuuli omusajja gwanoonya yoono kumbe yeye yamulaba aya oba ŋŋendeyo omusajja wuyo ate bagambye omwana wange yamutwala nkimanyi ebbanga ddene omusajja ono ayinza okuba yawasa dda oba nkyame naye likazi we linjiira asidi ono teyalaba kubanga akimanyi n'omuntu newoba olabye era ogamba oba oli kuba kikuba mu mutwe nti oli yafa kati teyalaba munnange nga omukyala yeeyongerayo kakati omukyala ono yatuula erudda n'atandika obbikubaganyamu ebirowoozo n'agamba mukama oli mulungi kendabye Eric n'omwana wange nteeka okuba ntuusa omulabako bannange badde simanyi nti omusajja ono naamulaba naye neetegereza nga yeye abirowoozaamu oyinza okuva eno n'obaamuuka ogenda omusajja omusinkane kumbe waliyo omukazi omulala tabu n'eryoka ejja tosobola kugenda mu maka ga mukazi munno kwegamba buba bujoozi bulala n'amugamba mukama kati ntegedde gy'oli era kati ndabikira ddala nti ntuusa okuyambibwa ombe nga nsobola okumanya nti omwana wange wuuyo ekyo nina okulaba engeri gye nnyingira mu maka ago ndaba omwana wange anoonya ngeri gy'anaalaba mwana we kati kyekikulu naye afazaali ategedde Eric gy'abeera era ng'akwata nsawo ye abe nga yeeyongerayo efirimu egenda mu maaso olutalo lwa kunoonya muwala muli mutya oli otya gye tuli nze Ashraf mukola ki wano actually we're looking for this young lady here if you've ever seen such a beautiful lady around here you may let us know we mean this very one here with this young boy you see this young boy is me ekifaananyi balina kya mu buto bulala naye ng'ekiwala kye babuuza kikwano ky'oli ebyaddala kati banoonya kati kumbe omuwala ekituufu wuuno era uno yamutunuulira ne basanga abo abaniga awo naaga mwana kyekiriwo naaga tulina kye tuliko tunoonya omuwala ono kumbe omuwala gwe banoonya wuno kaduuka
n'agula ebintu ne yeeyongerayo. Wali tumanyi mwana oyinawo ne plan eziri omudano mutulabeko bupande mufe abalagirira ababuze gasi yatwala embwayo. Stupid. Kakati maama abagendera bawajja ayisinganya ne muwala we. Omanyi omusaayi nagwo ssebo kabanga kawoowo guwulira nga guwunya. Maama yalaba omwana n'amwetegereza. Yasanyuka nnyo. Katonda atumase. Yego mase yenze mase gwe gwani. Amatama panewandabira wosibeta nnyabo. Kumbe ye nnyina. Pananga omwana wange. Pananga I'm so happy to see you. You're looking good and healthy panange, thanks to God. Mase. Munange njagala nkubuulire. Namugamba nti munange ojja kunsonyiwa. Omuntu amwetundira tamanyi. Namugamba weegendereza abavubuka kimpadde. Abavubuka bayinza okulaba omuntu anyirira nga ggwe munange ne bakuwamba okutwala okukolako ebikolobero. Kati amuziyiza era amutiisa ekyamutuukako wabula tannamugamba yaani. Namugamba munange bwenga ogondera kitaawo obeere maama woyo munange obeeranga mwana wa mpisa. Namugamba niyo omumanyi olabika gwani. Tofaayo ojja kuntegeera. Ojja kuntegeera. Kenkulabyeko munange. Ojja kuntegeera. Ojja kuntegeera. Baaba no. Omuwala yeewuunya omuntu omusanyukira ate naye nga muli akiwulira waliwo ekyenjawulo ekiriwo. Kaakati noono omuwala ye muwala w'omukyala oba ye Sharon. Yes. Bano bali mu bifaananyi. Bali mu sherefizi bali wano. Sanyu jereere. Tugenda maaso. Njagala olabe. Abanange. Shaba kwantu kwanga tokambadde. Ngakano kenakwadde manokiyalese. Kati ngona mubuza twaki tompadde gundi. Toyambadde necklace. Ayina ke yamuwadde. Sancho kula wadde. Tuba tuli awo nga bafuna omugenyi. Ono ayina ka necklace kamwadde mu nyina yakamuwa. Kati ambuza lwaki takambadde abawala baliwo kwetona. Kati kumbe mukwano gwazze. Nga bajja bekubayo ka selfie. Neno mukwano gwono baba. Kamera nga zina langi z'abantu bezitaagala. Tugenda maaso weetegereze. Bamusanyukira nnyo okumulaba. Namugamba nti oba yandiyingidde. Ng'amugamba nti ayingire munda. Nga bayingira munda. Bano nga badda mu mboozi. Kati nga mbuzi oli mu mbeera ki? Namugamba nti munaye nsanyuka nnyo buli wejja okundabako. Mbeera wano. Namugamba munange ebintu bwe bityo bwe tuli tuba wano mpola. Balina empisa naye mwana gwe. Namugamba naye kakati abantu bano baleka bakwagala. Namugamba naye lwakuba omukyala mpisa nga ndogoyi. Nyina omuto. Lwamu wali watya? Namugamba muli muteeka. Mirembe kyoyagala kyo. Namugamba ffe situlina tabu. Waffe tuli bulungi nze nali manyi nti wano naawe kyoyagala kyokola. Muganda wange naye tetugatta mu. Namugamba bana nti yoli omuwala muganda wange. Naye tetugatta maama. Kati maama we kyankola. Nagana enzo n'omukazi saamwagala. Kwendiyogera mpola bajja tutta. Onoba ogenze bantuge. Namugana nedda ekibi kyogerwako. Namugana ndi omukazi mubi nnyo alina omutima mukambwe nnyo. Mubi nnyo omukazi ono. Ate ssebo kyamuwoni nga ne kimugaatageza nga emboozi zino n'azigattamu kitaawe. Kaali kikola bajja mutuga. Kati munange tasobola byogerako. Serious. Naye kati tasobola kubyogerako. Kiyinza osobola kubanga dadi yabagindiitidde. Era wanabanga avuddewo kijja kuba. Kakati mbuno taata woono yamusuubiza n'omuwa essimu. Ono n'amugamba banaakuwa essimu leero taakutuge butuzi. Kubanga omuntu atakwagaliza aba tayagala kulaba na kirungi kyonna. Kakati buli muntu yenna atunula amaka n'agamba nti abaawo nga beesiimye. Kumbe nabo bali ku bunkenke. Tuli ku bunkenke ffenna eno.
siwali ayina mirembe Nema nengo omukazi oyo naye wanize olunaku. Namugamba nange omukazi ono N'empisa embi. nze nakiraba ne manya ekikazi kino si kirungi. Ndowooza akulabyeko. Namugamba nenkubuuzizaako. Namugamba neweebale kujja kundabako. Bali munda eri mu. Kakati nagenda balina bye bamutumye. Wano wekyaliwa. Namugamba oba onomperekerako naye ng'agenda muwerekera mukomyawa nga gyamwerekereko mukwano gwe naye mbuno tebabakkiriza kutambula munange omuwala ono takkirizibwa kubeyuka alinga musibe nyina ono yamugwe yasanga wano nyina mukambwe efirimu egenda mu maaso twagala kubanga tumanya ludda gye biggwera kakati kumbe emmotoka eno eba erina gyegenda ono ye mukwano gwa munaffe ng'amugamba amatukulamusizza kwenti nina kyetwagala okubuuza oba tofuddeyo omwami naga tulina omwami gwe bayita Kyeyune Eric gwe tunoonya ogamba ono wembeeza akala kyemugenda okukola n'agamba nti we muli si wabi ku luguudo olwo n'amugamba mukkirire ku luguudo wansi olwo bwe mukkirira bwe muti mutambule nga mudda wali ogenda otambulako kati kakati ng'abagamba mugenda kutambula katono nnyo waliwo ekikubo ekyambuka deni enjuju kakati ekikubo ekyambuka mujja kulengera ennyumba kasozi bweti nga naakaweta bwene otyo nga waakaweta ng'abalagirira bulungi bazze banoonya wa Kyeyune Eric kubanga jjukira bano bo tebaagala Kyeyune Eric baagala muwala wa Kyeyune kala ya papo ng'ababuulira kala y'ennyumba kweni mama tweyanziza tweyanzeege nnyo munange ono nga yeeyongerayo okuva lwe yakomyewo naye ayina missoni ze n'ekibuuzo kiri nti abaamuwamba baamuteekawa kuba yandibadde mufu eyabasasula okumutuga jjukira mukyalo omukulu mu maka ga Eric Kyeyune ekyo tetukyerabira kyokka abaasasula okumutuga bo baakola ki bwe baamutuga baatuga bubi omukazi yakomyewo anyerera bulala kakati bano balina gye balaga kubanga bo batambuze batakuba okweyongerayo bagenda oba mu kulya bulamu munnange nga bajagira bayitawo bagenze mu byakulya bulamu firimu egenda maaso oliye tebatera mukkiriza kutambula kakati kumbe bano bajja babuuze batunula omukazi yatugambye siwe wano nze ndaba bwe twambukira awo oyo yagambye oyambuka ennyumba bagenda okwetegereza yiri ennyumba ne bagirengera yiri ennyumba yatugambye eyo twambukira awo munange nga bajja bambuke tugenda maaso nga bambuka tulaba masi oba ekkubo pattu firimu yeeno munnange nga baleeta akamotoka kaabwe nga baleeta akamotoka ng'emmotoka ogenda okwetegereza bassebo tubasanyukidde nga bajja abakulu muli mutya munnange tulina omwami gwe tunoonya omwami mwagazaaki waliwo omukwano gwaffe gwe twagala batugambye abeera wa mwami ono omwami si gwe twetaaga ennyo banoonya omuwala gwe bayita Mase kati ye Mase mumugamba ki just mukwano gwaffe twasoma naye nga tukyali eyo naye ebbanga liyise ddene nga tetumulaba kuba kati nze sibaddeewo nakomya obukumi mbadde mu London abadde London
ono awulira n'agamba ne muvayo najje muvudde mujja munoonya muwala oyo ye munange yali mukwano gwaffe ate waliwo ekibi kiri mu kunoonya mukwano gwaffe okay munange taliiwo kati temujja musobola mulaba abeerawo naye nawe mutumyeko lunaku ki bagenda n'abuuza ddi lwanaabaawo atera okubeerawo mujja kudda mumulabe temufaayo kale maama tweyanzege nga muneebeewombeeka nga mumanyi abavubuka ab'empisa ng'atambula taliiwo naye tujja kudda bwe bagambye tujja kudda kakati munange bwaki olunaku olulala kakati omuwala ono yabaako ekintu kyajjayo naye atandise okujjukira omanyi olina wootuuka banne buli woolowoozanga ku muntu oba naye aba akulowoozaako ajjukira olunaku maaka lwe yajja ewaabwe namugandi bafumbye ennyama kaali kaleese surprise namuga wali omuceere ebikokokokogwe ennyama ya mbuzi nsiike namugamba baleese ne keeke ennene ekomamaya ono yagamba leero sigenda kulya doodo wa jjajja namugamba bannaye maaka leero ndi musanyufu nnyo kakwebuuza ku jjajja namubuuza oba anaagenda kuki ku mbaga kweni ngenda kusooka neebuuze ku jjajja weetegereze kati atandise naye okujjukira maaka yebuuza oba maaka yabulirawa nga twali ba mukwano nnyo weetegereze firimu egenda mu maaso njagala olabe efirimu egenda maaso njagala weetegereze era jjukira ku lunaku olw'amazaalibwa kumbe nono naye ajjukira owaye okola ki mu lugoye lw'omwana wange Sharon yalumpadde ani agambye onyume mu ngoye z'omwana wange toddamu kumala ganyumanyuma mwagala nnyo okunyumanyuma genda onyumira eri maama obadde ki ono yamuwadde olugoye anyumemu maama naawe ono muganda wange mulika ayambalemu yanyumye mu ngoye tebamukkiriza kuzinyumamu ono ebirowoozo bikyamutta ku muwala maama yanyiiga nnyo ayagala ono abeere mu buziina aba baluganda ebyo tebimukwatako wamma sirika namuga saagala onyiige namuga munaye ensonyiwa sirika mukwano naye maama wamukola ki maama n'eki kye wamukola ono yeebuuza ono kiki yakola maama sirika yamugani ngenda kwogera ne maama abooluganda bamanyi okuseyalinga engoye kati oli yamugamba toddamu kwambala ngoye za mwana wange kaka tuba tuli ogenda okweregereza taata waatuukira owaye obadde ki mukati obutungulu bumubalagadde abadde asala butungulu mbu ne bumubalagala naye mugala lwaki obutungulu busala osembeza naye mugenda n'owatta obutungulu olinga awaata embuga akatungulu kabalagala kasima ne mu nnyindo kumbe tayagala gamba taata wadde okumulaga ni waliwo obuzibu anti maama oyo yamulabula n'amuga akuuli kigeza kitaawo n'omugani nkubonyaabonya ojja kundaba kati taata yaddaabiriza akaana ke bambi efirimu egenda maaso weetegereze taata ng'akwata kawala ke nga badda mu nnyumba kati munange oluvannyuma ayina akabwa akamuli obubi kati nga muganerekerawo kwekubagiza lwaki weekubagiza nga tuli baluganda namugamba ekituufu ekiriwo nnyo kampisa bubi takyamuyita na maama kuba omuntu bwatyo bwagenda akoowa
Asika enviiri. Namugamba omuntu nakusika enviiri nakubaga ayina agakonde gakuba abanga akutomeza enduli. Namuganze simanyi na kyengenda kukola. Kati gwe takugamba nsonga. Namugane maama lwaki takutumubuuza kyakubiranga. Namuga kasita naawe obaddewo nga nsabula. Gwe walabye ankubira ki? Kasita naye walabye. Namugandeka oli maama wo. Yamugamba ndeka oli nnyoko. Namuga lwaki tokyusa nviiri zino? Ayagala akyusa ku nviiri alabikeko bulala. Ng'amuganize sijja kuzikyusa. Namuga muneekyusa ku nviiri. Enviiri mune bwe zifuuka uniform kugwe si kirungi ebanga 3. Namugandeka nkyuse ku nviiri bankube ndeka mwe bamu ne maama wo. Namuga Sharon neesonyiwa. Namuga nze ndi muganda wo. Namugamba toddamu kwogera nisimanyi tuli ba Luganda. Wano mbonaabona nzekka. Wampadde akagoye bankubye kwagala kunzita wakozeewo ki? Nvaako. Kati ekiriwo. Namuganze ngenda kwogera ne maama. Mugambe nti ekintu kyakola si kirungi. Bw'anaaba alemye nze afazaali nja kugamba taata. Firimu yiino yamugamba bw'anaaba alemye kakati nno maama yuuno ali ne kiwala kye. Namuga nina ddiiru eriwo kati. Namuga ddiiru eno njagala ogizanye nga bwe njagala. Owulidde? Namuga kati kino ekisokomi. Nga siya omwana no bamuyita na kisokomi. Seebereza omuwala ono badda nennyina batandika okusekera ne bageya munne. N'agamba waliwo omusajja yazze ng'akinoonya. Ekisokomi kino omusajja mbu yavudde bweru Bulaaya. Kakati mbuno njagala gwe oba ogenda kuba omusajja namugambye nti ojja kudda oli taliiwo. Kati njagala obenga gwe abeeranga kyo. Omusajja gwe gw'aba atwala kuba musajja mugaga alina ssente ate musajja mulungi. Nze siyinza kukkiriza mwana wange ssebo obeere wano nga talina musajja wa kabi ng'ekyo ekisokomi kirina omusajja owa kabi. N'amugamba njagala ogende mu maaso tumubuuze omuwala ono biki maaka byamujjukirako. Kakati gwe oyambale engatto zino nga zikutuuka. Olina okugyawo history waabwe omanye emboozi yaabwe. Then oli anaagenda okujja nga buli kimu olinga gwamumanya. Firimu egenda maaso. Laba omukazi wasetingayo omwana we. Jukira bazze n'abagamba oli taliiwo. Ayagala omwana we amwagaliza okweyagaliza omukwano. Firimu egenda maaso. Ng'oyo tulyoke tugire gwe obeere wano leka gwe mukulu ate gwe oba osembayo ku odibe. Njagala buli kaseera ekyana ekyo toddamu kiwa mirembe kati kuba tukirengedde okirabika kirina emikiso tusinga. Naganze n'engoye ze yayambadde musijja kuddamu zambala. Kati nga neeruwa ekyeyembalenga. Laba firimu. Kati batandise. Omwana yateesezza ne nnyina. Yamugaye ngenda kwogerako ne maama akuleke. Kati batandise omubuuza maaka kiki yakulekera. Ojja kituwa. Tubuulire maaka kye yakulekera. Maaka yakulekera ki? Maaka bwe yali agenda kiki yakulekera? Teweefula ali bize gwe vaayo. Yakulekera ki? Weefulafula wano mbu simanyi onyiririra kwani. Yakulekera ki? Kwakujjukirira. Twagala otuwe. Ojja kituwa. Akazi katwemu kozitandika ng'omukazi n'alyoka. Genda tina akaana k'abandi. Kubye ekigwo. The battle begins. Olutalo lutandika butandisi. Ene badde patu natenga bulijjo nagambye minze nkwereza. Tubagala nnyo mwenna abagyekomerako VGM official yongera okutambuza video sharinga commentinga subscribinga tukwagala nnyo kama Katonda abankumire.